Inalia mama kyenelia asingira. Aneti Mahoka nga mutuze ku kyalo Dabani tumusanze atabula ttaka ery'okuyoyota ennyumba ye esobole okulabika obulungi ku Ssekukkulu. Ono yagenze mu maaso n'okusiiga olufuufu ennyumba ye ddala olunaku lumusange ng'asaanidde. Mahoka agamba nti yamaze dda okugula engoye empya ye n'ab'omu maka ge ze banaayambala nga kati ekisigalidde kumukola nviiri. Senkoko nayo namaze ogula, enkoko, amatooke nago ndina namaze ogagula. Ntugenda nga mu kyaki nentusaba. Era bwe tufa mu kyaki netugenda mu tawuni netushakala. Ono si ye yekka eyetegekedde olunaku olukulu. Grace Auma nga mutunzi wa kyalaani bakasitoma bafunye ku luno si be ba bulijjo. Bangi bettanidde okutungisa engoye anti Ssekukkulu bagala basange nga baaka ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Abamu bagula ne bagala ku fitting, bagala fitting. Mulembe gwa .com. Okufumba kuteekebwako nnyo essira ku lunaku luno nga n'abamu emmere bagiteekamu omuliro ogusooka ng'obudde bukya. Nabwe ekito mu kwetegeka kuno waliwo abakyala betusanze nga basenya enku mu bibira. Reverend Jackson Ogutu owa Church of Uganda mu parish y'e Bulumbi agamba nti kiba kirungi abakkiriza bonna amazaalibwa ga Yezu Kristo okubasanga nga bayonjo mu myoyo ne mu mibiri. Abalala beetegekera byokulya n'okwambala, abasinga obungi beetegekera okuwulira ekigambo kya Katonda mu makanisa n'amakereziya. Agamba nti olunaku lw'enkya asuubira enkuyanja y'abantu okweyiwa mu kkanisa basobole okuzaalibwa obujja nga bali wamu ne Yezu Kristo.